kale sebo nange amanya sebo Dr. Bosa lwakuba zisamba bagenda lwakuba mwe mwambatiza Dr. Bosa amanya tufunze samba bagenda sebo gigenda gitya gigenda bulungi ddala mwebale kuwasaganya nsonga zonna amina namwe mwebale kutuwagira mutuwadde amaanyi mwe mutuwa amaanyi ne tulyoka twongeramu ebirungo ne tulyoka tusigala mu field ne tubawa bye mwagala yes Dr. Bosa ebbanga lyonna lyosobodde okubate ng'otambula abantu bangi bakwenyumirizaamu kivudde kuki kiva ku bingi naye ekyo nsooka kukyebaliza Katonda ye muntu omukulu kakati nange kwegamba olwokuba ekintu nkyagala kyekyo kyekisinga obukulu bw'okola ekintu ky'oyagala buli muntu anyumirwa ali nakyo nekikwagala nekyoka kitandika okuvaayo obulungi ng'omuntu bwe yali badde ayagala so it's because nina passion y'ekintu ekyo kyenina ate oba n'obugumiikiriza oba ne kwegamba n'okulemerako ku kintu ekyo kyennyini kasita obeera ne qualities ezo toyinza kutawa kintu bantu kye bataasiime. Dr. Bosa tabanga naye yalasala lwera weekyaggwe eyo bugerere nsotokaawo yesebo. Dr. Bosa njagala kukubuuzaako waliwo abantu abatandika ekintu kya drama waliwo abaana abatandisa omulimu guno bubaka ki bw'oyinza obbawa ne bawangala mu kintu nga bw'okikoleddemu? Nze nziyita 4Ps. 4Ps nnyambye z'okubeerawo. First of all, P esooka ye prayer. Osaba always saba Katonda oyo awulira ate era awa. Then P eyokubiri patience bugumiikiriza beera mugumiikiriza abaana oluyingira ne bataba nti njagala kubeera nga Dr. Bosa njagala kubeera nga gundi oluyinga yakatandika ekintu njagala kubeera ng'oyo beera ffenna naffe twagenda mu mitendera. Then ekyokusatu persistence lemerako abaana olutuuka nti kino tekigira tekifunyemu ssente bulungi kati ate kannoonye kiri lemera ku kintu kino ky'olina tozikiza okiremereko kijja kukkiriza. Ekisembayo ekyokuna passion ekintu kyagale bw'oba nga tokyagala nakyo kijja kuleka omuntu waliwo abantu oba wali okirabyeko omuntu naga nti ngenda kuzanya azanya naye ng'ogamba ti niwe waliwo ekikyamu kisira bakola ekitanyumira is because akola bukozi mulimu gwa kukola ki kuzanya buzanyi naye nga muli takyagala naye ekintu kasita okiteekamu okwagala nakyo kikwagala nakyo ne kiba nga abantu bonna bakisiima. Yes. Bubaka ki bw'obalekera Dr. Bosa? Njagala okubategeeza Bannamasaka mbeebaza nnyo mukoze ekinene nnyo. Masaka oyina ekitonde ky'otukwatiddeko ab'e Masaka mu Ebonizi? Ninayo Mumbejja Ndagire w'oyo mu Kibinge omuwala nno naye ajja w'amaanyi. Ninayo Mumbejja ninayo n'abavubuka abalala b'e Masaka bangi bempulira naye nga bajja mbakutteko ku mikono. Ate nammwe mbeebaza ab'e Masaka mwebale kusooka neebaza Ssaabasajja kubanga naye yakyogerako ate nammwe ne mukiteekamu amaanyi wuuyo site kati mugenda kugifuna kati wuuno ne Bishop mufunye omujja kwegamba mukulaakulana. Tubadde tuwerabe abantu badde beerabidde Masaka naye ate Masaka mpagi nnene nnyo so n'olwekyo tubadde tetusobola kugiyisaako buyisa maaso tuba tulina okubaleetera ekintu ekizitowa. Ate njagala kwebaza ne Radio Sentinel mwebale kutuwaniriza bulungi mutulaze omukwano omulungi nnyo gize kati neegazaanya zitondaba nzenna ninga alyeko ewange mu ddiiro kwegamba mutulaze omukwano omuyitirivu nnyo. Lwaki tetubalage naffe omukwano omuyitirivu nga tuyita ku stage kijja kuba kika.